In a world where faith and fashion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, together with Brashida Veils and Makeup. The short and big shot. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutegwa bba. Baba washuga teyamalaganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Sharisa yafuna sente mu lubuto. Ugenda bita blood. Ono yakutte sente za Hijab Nation nazifuna mu olubuto bannayi sister wange. Ndi ku show njagala ensi yonna ekitegeera. Sharisa mbuulira amazima sente wazifunya mu olubuto banene. Nekola ebintu. Anko Sandy. Sente za tebo ziriwa. Angambye nti akugambye ogende ku site obadde ogenze. Wezira waliwo mujatwanda gwenize yekoke yabulayo tembo ya fizine. Bane sagala mumpe stress. Yani yagamba okwegadandira mu event. Nsembera awo kimachindi. Nabagamba nti abantu bange abanninanye mulinda shegwe mulyoke mwegadangi. Kale then. Nina ko mulamu mugambe sikyagadde. Ogena tu adakika mmeka. Olunaku lumu abalemu ebintu byange amagezi. Manja anyonza mu omuntu. Mugambe Zubeda simu n'abalabanga mutuuse. Manja anyole twogedde ku kintu oli n'abalabanga mu. Yes. I'm not happy.
Sebo ne mwegadangira mu kintu ekyamaanyi bwe kityo. Onto bamanyi no begadangira mu kintu bakisobya. Ayagala enkube tonye mu show. Ayagala enkube naye enkuba n'emala etonya ggwe. Enkuba n'emala etonya ogenda tegeera. Ndabadde gaye bw'ozaala nze ngenda okuba ku kitanda naye ngenda leeta akawunga n'ebijanjalo mu ddwaliro. Kikuwa ekyokuyiga. Nze ate njagala omumanya nja kaleeta bwaŋŋaane neeyambulire ku ddwaliro. Kiwedde. Kale. Sente zifuna ddi. Kale. Anno buli waŋŋamba okunnoonyanga omwana ndowooza amusamba. Kale. Tugikolera mu show mukaaga. Nga tugaba akantu. Tugaba akantu linga abatunda poloti. Ova wano n'otulamu eri tripod n'ova Kalino leero batudde kitono. Alwayi n'otuula wali n'otuula wali nga kantu. Professionalism olowooza bonna abaali professional baavaamu. Bali mu byalo balima bijja. Bwakyali professional. So tuli ku Sabuka olunaku lubeera lwakuda essaawa zibeera 12 tubeera tutaddeyo. Munnaffe ajja akyagaba kantu omanyi ati wano we tutuula. Ali mu ttooyi. Ali mu ttooyi. Ali mu kantu leka kuwayiriza. Ayijjukire gye emyaka bwe gigenda emmanji giyina okwewa obudde ajjamu essaati n'agiteeka kasumaali. So Sane yakoze enviiri yakoze ripeya. Anti tuyijja bwe tuleega. Ate ka tunatambula mu bagagga nga tulisiya. Ng'okedde. Tezinga enviiri zo zimera mangu. Atugenda kuddayo bazirookinga era bazisitayiringe. Tutuzeko tabaninga. Bagamba ate bano bamaseeka. Waguze essimu empya? Eri kyusa gundi screen gaali ne cover. Mboyenkenke. Kandabe. Nzokwago naye banna. Which phone is this? Samsung. Samsung K. 10. Anytime from now essimu ejja by the way. So Hijab Nation ennaku z'omwezi 23 ate nagula tiketi yo simanyi kikyoliko. Omukadde atuuse ate olwo tugendere ddala. Ya olunaku 23rd public holiday. Damu ekyo oyogedde. Omukadde atuuse. Ngamba ono akiddemu. Ova kulya biki? Nandidde wali ku jjinga enjala ennuwa. Oyo yannimbye akubidde omwana wa caayi. Negamba Mase mukubidde yeegatta. Neba nenze sina ke naalidde. Producer ndowooza nga tonnaba kunsimba ku muti. Kunkalirira nga nkoko ya. Kiki? Lindako. Kiki ggwe? Yosana kusimba kuki? Muti kunkalirira nga nkoko yegundi. Yennamawojjo. Emisana gano. Kiki mwe kye mutegedde? Neda gw'otugambye kusimba ku gwangeri. Gwe tobanga mwatalisemu akantu ne producer. Oyagala kuba kampuni kigo. Ngambye nga producer tanasimba ku muti kunkalirira nga nkoko. Bwonna. Tutegedde lwaki baasa tezijja. Waliwo atulyamu olugu. Producer. Kalirira ng'enkoko. Twagamba tulina kufuna abebbali betukuba oluseke. Wallahi mbadde mugandi producer okuva oyatadde wano sinnalya. Nemugamba naye producer. Oyogedde mu njogera y'Masaka. Oyagala kunkalirira nga muti. Ogambe nga talina kusimba ku muti. Simba ku muti kunkalirira nga nkoko yennamawojjo. Nkoko basimbako nsimbi. Togyako ku muti bwetebera imiri. Bafumitako nfumite. Kati koko basimba. Bayo okusimba ku muti bakabiri. Birowoozo bya mubiri mu ghetto. Lwaki ovudde bunga n'ojja mu baghetto. Wandisigadde ekindi ebuziga. Nobeerera ebuziga ng'oziga ab'eghetto. Olaba kye nagamba? Kyamimanya Films eri kampani yakatandika nema. Kacaayi mu budde. Bakkakana bukase bagamba oye tolya emmere wola. Lwaki temulya mmere ng'eyo? Executive Media. Omugagga wa Food Planties abadde agambye kikinga weka. Tamanyi omugagga agambye tatuwe ssente. Mbadde nyimuka. Gwe! Mbadde nyimuse. Kane yeekanze. Oli nettira bana. Mbadde bayi mugagga waffe kye yakomye ogu. Gwaba totandika gwe bya kisiru. Omalaloza buli muntu akaddiye nga ggwe. Tokigamba. Tonsonga ngamu.
Gwe naye toli ku gundi yaffe. Gwe abagagga bamanyi okujjaga twandigeze ne kamera. Oba tugenda tukolera awo. Abagenyi be bye bikife abagenyi abasinga abagenyi basa otunda hoteli. Bali alumu ne bagenda. Tukena gena ali kulya kati mmere. Mukaga agenda. Oyino naye n'obwo obugatto bumusonso. Gwako omulembe wa Masaba tugende tutandike program. Mukulu muno temukola akantu. Gwe ne Mayembe. Bwe tujja kakola nga bwe nkakola nammwe bakulu bannange. Esala ya leero genda bera mu Ludicha. Yiyi Bw'oba togisobola tetugenda vaawo. bitegeera. Tugenda saba mawanga ajja dutegeera. Gwe naye mukama wo mugamba afuneko waakoma. Fena tetutunda migugu. Nekale je myaka yetika kagugu. Yangaye muno. Yalese kaisuzu kanakati munamukuba olupiira. Muna Kati progress yaguze muna goli isuzu. Enseno. Yetika migugu bakola bino migugu gundi. Migugu gwe munireka John. Olaba abayimuke guma neriga pa. Ne babe je migugu nga mugiswa musajja wattu. Kati omugugu bwe bagutuza mbugo. Mwasibe ebyennyanja nkokontokose simanya nkalirire. Olaba tubya mu gym abana besiba omusipi muno bagera situra. Ogenda mu gym? Nendudde kati. Ndudde sikyako. Bana enkuba gym. Sabuke ndako tugende mu gym. Saaliwo. Waliwo. Saaliwo. Era wakola era program yatambula. Abantu baajagala nnyo. Tugenda mu gym. Ate sabuka eggwa bweggwe eddako tukolera wa Kisekka. Eddako. Kampani bagiyita batya? Migugu. Nedda kimale y'abantu bejalooza wetika migugu mu kikuubo. Bwe balowooza nze sikolera bintu kuntegeera yaabwe. Nkolera ku yange. Nati omanyi okuza onyiiga mangu kyenkugamba. Njagala omalayo kampuni yonna nga bwe bagiyita. Kampani bagiyita Migugu Cargo and Parcel. Kyengamba ono omusiru. Namugaye mwalese gundi ya nakati namba. Omuntu ayiseewo ng'adduka awulidde agamba Sematimba yetikka migugu. Nedda tekirina buzibu nze ne bwe mba njetikka ekikulu nti nfunamu. Nze sifa ku ki. Kale toyomba tusabe obudde bwa ssaala. Bannange omanyi abantu abakulu obudde bwa ssaala bannange. Waliwo abali mu kyoloni nga gye bakola, waliwo abalya kugamwa, waliwo abalya ku mimwa, waliwo abalya ku bigambo. Ate ani alya ggamwa? Mbalina ne program gye bayita mimwa ndigamwa. Ndako. Ebyo byonna byakuba omuntu agambye emigugu. Anti oli okugamba mbogwetike omulaba kiri kale nyo. Uno yakyogedde gya muntu abadde ani agambye alese kayisuzu ka nakati. Nze nategedde diti alese nakati. Tewaŋŋambe nno musiba nakati n'enkoko enkalirire. Kyonna gwe ky'oba oyagadde. Tulanga kampani. Kiri kuntegeerayo. Nene kale tulanga kampani. Naye kikulo olina nti ono kampani egenda kugoba. Ejjaggwa. Munnange njagala Kajjaggwa. ng'eyo bwe yagwa. Sirina. Kakati awo gwe woobunirira. Anti totalya naye tojasambeera PR wa kampani eyo oyinamu omumwa. Oyina entondo n'olugezigenda. We twali tupangisa emmotoka tusobola okugenda tuzipangisaawo. Nange sipangisangako mmotoka. Yagisuula. Yali yaani? Ani agimanyi? Kyekyo. Nze bantendemu akameseji muzije mu bintu by'okupangisa emmotoka. Bakutendemu akameseji? Mbuno ki? Twogedde nnyo ku mmotoka. Message yagambye eti. Twogedde nnyo ku mmotoka. Abadde agenda kukola ki? Nze nali ku ground tewaliiyo. Emmotoka nga bwe zituuka. Ogambere gye wakimanga. Mbadde manyi oyina ky'ogamba. Leka. Akati olaba omugambe gye wakimanga emmotoka. Nedda oyina ennamba ye. Mujje mu buloko mugambe. Sirina budde bwe. Mugambe nti kiseera kye kyaliwo kyaggwawo. Nedda kirugenda Katala kazikira mutwale nti wiiki ejja. Wiiki ejja tugenda kwogera ne producer. Tukolera wali. Bondi. Olaba waliwo anaako. Muzeyi gwe gikaliko omujasi. Osobola tugamba take cover. Kweka enjala. Nze bagambye ndi nze bale tusabe. Bajjeyo mundu lina kyenyinza okutaasana. Producer atugamba bwe tuba tetwatandika sheno tugitandika mikisa. Nga bwe tusabire ne gundi. Tuwimbi kiti sibo. Tusabire ne gundi. Nani? Ani show ya Pastor Bugenge. Ye mwenda yajjudde. Mwenda yo nayo yajjudde. Katusigaza third day. Mwenda tenajjula. Yajjudde. Tennaba. Towakana za gamba. Nina abadde ayagala okugula tebo naye anaafuna. Tebo zikyaliwo nga 10. Ate yajjudde. Ne ordinary eno ziweddewo.
Ordinary yeye inokubanga ewedde. Tuwimbiko tusibo. Tuwimbiko tusibo. Nibigimbiri nikiriri kitisibimiridi kyo. Nigimbo. Bitije bitige ntigimbi kinyigimbi kintu kimo imino. Iwiridde. Ikizindiri kiwiginde jini pistol. Ekitegeddo. Ekitegeddo. Itigiri bige kintu kimo itigiri bikero. Titigiri bigimbiri ebikiro ebiri bibirinjo. Ekitegeddo. Ekitegeddo. No tabimanyi mwe kakadda kakadda. Kitegedde atikaga nnyo. Bade nabe embazi. Tuwimbiko tusibo. Eziza amatama gonna gakulinga vakeda atanayengera. Tuwimbiko tusibo. Lwaki tutuukaawo? Tuwimbiko tusibo. Ekintu kimu kya gavumenti Tuwimbiso. Tuwimbiso. Nekimi kitindi kisibira ekitibi ky'ekiminyo. Ekitembezere tiretewe netikirira ebintu. Ile twegeme ntije kirira ebintu. Nigeme nti lwicho. Naba naga mukama waffe musala ya olujisha. Umwana ono aliwe mwana mutabani wange. Ono we China yakusulawo. Mubirekemu. Temubijja mutwaga kumanya bakolagana n'abaana bo banene. Nebo kabika. Nawe je wale. Kujimbi to. Ejimbi bibicho. Tutabo. Chichabana temukolagana ngojeka akazinda. Nagamba nga wano. Ebintu byokola olumu bikuswaza abana tebabyagala. Yabagamye mulwadde. Mayenda ababe bamugoba. Agamye mulwadde kyokka bali mbuza nga wali waleekaana. Kadaika yabagambye okugula ekyuma kya SSetuse. Naye bawulira baleekaana. Naye kati ogenda tubalamu amagezi bwe tuba tukola. Batani bwe bagambe. Oyina omulimu gw'omumwago wafuna. Ye. Baali babirawo okutandikira ku kesi. Baali balisooka okutandikira eddwaliro ly'abakulu. Ye ne mutunda obugaali. Ogema abaana emmeme tebaasobola. Ne tukutwala eno mu mumwa. Naye omwana gwo gubuuka. Naye omwana takwatiyanga simu mu mumwa. Tuli mu ssaala. Bakuteerawo eddwaliro erigema abaana emmeme. Abaana mwana ali China. Bamusabye ebifaananyi nno. Gwokomeddewo mugiyo omwana akumye ssente. Ngambye nti aweereza. Amusabye ebifaananyi togambye nti ngenda kuweereza. Lwegera kukuba olusi. Ate abaana bo bakuba oluseke. Kukirikwata ku bujjanjabi singa ate gwo ngenda mpola. Kati ate ekibuga kati bwe kiri bujjanjabi. Otwala maama ate otwala nze. Ate bwe mba ntwala maama wo gwe mba nkutwala nnyo. Kuba nali nsobola omutwala okumujjanjaba. Bane tusabe bannange. Oba si kyo saba. Ichimbito bibikina. Oli kumbi gamba oshambada. Okubiwa. Olimbo yiba lwa chance na lubega. Wankwatiddemu ennyama. Banayi enganya zirese. Negwe ng'oyiika buyiisi. Okimanyi wa musunyo walebedde. Wa musunyo walebedde. Yaba erimwa. Gwe ng'olinga yambala olususu. Gwe tobanga oyambala olususu. Silikoni. Omuyimbi yali ayambala silikoni. Naye baba oba yaleka yalina sabe. Wali yayiika buyiisi. Bane tusabe. Ekyo nako kuyiika window oba kuyiika. Oyise. Mikimi kitindi tito. Tusabe. Jawo wejini weserinya. Tusabe bannange. Kati okyusizza. Obadde osobola okunkwata otyo muludikya. Ye ngigito. Tisibo. Bine timikiri misiro. Mikimizi itimiri mikiri bikisiro. Tiwimbiko. We wambeke nyoko. Agenda no naseka n'olaba ng'enteeza. Bannange. Tiwimbiko. Twesange mulanchawo. Tiwimbiko pasta. Mama boliringira endiga olifuna yadde ekimu eky'ekumi muba baavujjukira. In fact golifuna mbuzi. Tolifuna ndiga. Feko osibidde. Nze okwesiba ennyo mu kanisa gye bampita endiga. Kyovula bandi nnyo mu ssabo ndi muzzukulu. Nava mu bintu ebyekisirusiru jjajja ayogera omulaba. Kyalyako kyolyako. Tiwimbiko. Mikimi kitindi kisibirire kirino. Wiibiro irisi ebintu by'emimwo. Bikibi gwingiri n'emimwo. Bigidde biri kimo kulweminyigo. Tikisibe mikimi kitindi bibingiyo. Gwikiri ky'emigiro nituwe ekimigiro ky'emimwo. Kitwigira tigire byensi ne tukitwirinde wiri nnyo ebintu bigimbo lwiki ebintu lwiki biro lwiki bigirege kino biwinyo tiri ebintu bisito sibuko tigende kisibikire ku bikimo mikime kitindi ngiwiriro ngwiririje ngwiririre timinyo tito
tiititikisibo iriti minyo ikiwiriri minyo Iminyo. mubadde mugeya musaala Inedda. Wallahi inedda mukama waffe. mbadde mugamba pasita mbadde mugamba nti amaanyi ngawulira Ngawulira. kati mbadde mukoonako mugamba nti bakubuuziza nti ogawulira amaanyi nsabe ne mutunula fiyo gimi nkitwiro Nkitiro. ikitigiddo Nkitigiddo. kikyo Ekyo. ngigimbi ekyo Ngibimba ekyo. fiyo Fiyo. niwe fiyo fiyo gimi nkitwiro nkitwiro mirinyiriyiso birinyigirisu emino imino niwe gimbi emino Emino. Neki kye tugambira kami. mbagambye faya mugambe mukitwala mu linnya lya Yesu kati kyesitegedde kati feno gye tubadde otujjeeyo tututeri ewa ibiyisu atubadde tuli mu kusaba naye ngamba mukama yebale tukubanga yakola abantu basatu bamumwa tulya ku mumwa tukubyamamwa buli wamu eno neeri twagala eggwanga tulitambulirwa ku mumwa tulifulume n'odifuluma naye bajja kujjako byonaabodda nabyo ne banenge ennaku z'omwezi 8 ne 9 tuli ku Serena tubakoowoola ate olunaku olwokusatu sande tugenda beera kwa Shiphouse enansana Mujje mu bungi. ate era nga 8 Friday eno meefuga nga fangoni so enteekateeka eyimiridde bulungi jeno yasiimye atukyalireko jeno weeno yasiimye atukyalireko Jeno ki? jeno CDF Ani. be bamu ku bagenyi abakulu ku lunaku olwo Ani. Mozi. Agenda beerawo. ameefuga lyo gamanyi ebikujjuko byatandise dda ente zigwira kumukumu Hello, Mami Zubeda. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Good morning, dear. Mami, echinda some inbox here. I need a man. If you have any, are you ready for marriage? I'm around. Mbonye bonye chimala. I'm seeing and searching, dear. Ebisigada will explain to you if you give me a chance. Na yenko yentuse wenkoma. Ndi mukyala mwesigwa nnyo ate ayagala obufumbo ndimuwulize ndimukakkamu kwegamba I'm a wife material. I'm 26 years ready. Uno bakuyita kudiba. Ready for marriage. Mami nsaba ompe chance twogeremu mbeeko byenkugamba. yakafumba Mariame kawalabidde nti ali redde Abonyebonye ekimala kitegeeza abasajja bamulidde ekimala. So omusajja ali eyo yenna nga wandeetaza omukyala ow'okuwasa. akweleze ku bifaananyi naye nze nga siranga bafumbirwa. Abantu oba connectinga ne bakufuukira ekizibu. Oli n'asanga omusajja gwe wamuwa nga ali abantu. Eba naye nange nkoyo bwa singo. Neno naawe obuluddemu. Naye obuluddemu. Mukazi gwe wali wafuna naye yagenda bw'ati. Noonya mutuufu. Ate kasita gwe naawe wamwekyangirako. Noonya mutuufu. Ngamba mbu ekyakutiisa eri mbu kubuuka myala. Ewa. Mbu gye yali abeera ekawaala. Yasenguka. Yasenguka. Bangambye kati ali mu ruumuzi 2. Ali mu ruumuzi 2. Buna ye era aloota atambula ensi yonna. Era asula mu ddiiro. Byonna bikolera mu ddiiro. Sinnamanyiira. Atambula ekiro kyonna. So omwana oyo mbadde muyisaawo amusajja naye ayagala okuwasa bannange. So buli lwakuna ntubeera n'omulamwa era sana abaako ne sayidi ye ne Muzeyi Kagatto abaako ne sayidi ye era nange mbaako ne sayidi yange. Ziba 3. So omwana ow'obuwala ono agamba kiki ekikulumye? Mbadde nsalako n'enyiga ensigo. Eregejja bulegezi gavanira. Mweri yo beyatise. Ebizibula ne zidduka mbu ne zigenda eno. Eyambuka eno n'ebeera emalayo omwezi oyinza okulowooza nti leka tugikone. Waayo gikone yiyo naawe. Anti ngamba tugikone mu lubuto eveeyo. Ng'eyiyo bwe yavaayo egenze eyo. Tokola bintu bya kisirusiru naawe. Wamatereera. Kati mbadde nsalirako ki? Gw'oli mu kajiini akakutipye. Toyambala underpants. Mweri naawe ate kino ki? Kajiini kakutipye ate tezibakwata bulungi. Ate alina kuba nga aseeyeeya. Kyova olaba Abasomaali bayitirivu nnyo n'Abadinka. Tebambala underpants. Basiba nkutu. Mukama yatonda ekitundu ekyo. Ba YouTuber wano tuli bakubeerawo we are here to stay.
beeyongeredde eddala otwagala abaawano temugenda maama namukasa eryo bbina lyo lyonna sajja nga akuwadde emirembe nakambadde nenambwayo omulaba naye katusirike tusigaze ku bantu omugamba ko ne bwaba nzeireka so omwana ow'obuwala agamba omwana ow'obuwala agamba abeera mpigi ekyo gye bambala ng'olina silikoni lwaki baguzi silikoni bw'atuuyana nnyo silikoni libanga bwoguza mukazi nikanga ya cotton ebbanga lye wayambalira ebbina wawulirako complain yonna wetuuyanako ng'omuntu asobola nakugamba nti okimanyi n'okukunyigako obunyezi ng'oli tamanya nti akunyize mwamanyanga twali tukimanyi tetukimanya nyambala ebbina ayambale ate anaafuna ddi eriri kati agaba lyogalaba oyo mukonako ku bbina bw'otinayomba ate naawulira tawulira Aisha namukwaya yani simumanyi simumuwulirangako taliiyo producer njagala obeemu amagezi wamwetegekera Allah sigamba gwe olaba avuddeko bwegenda eyaleero wiiki ejatusooka mu disciplinary committee ndabikira nga ali Aisha muzimu weya ekifaananyi nakikuwa oswadde ye mukama katonda ngate kati omuntu atandise tuula wa otugobereza mmaanyi nayeabayombanga bagamba nga tino batugoba bagamba tuva ku channel so mwesibe ebbiri bafaani bakyatusibyewo bafaani abo balababogerera eyo gye bali balikata baliwa naye ono ali wano kakati tujja kunga bantu baffe bajjeko subscription twalidde kaki tugenda kulya tuli ku malusu tukuta tugenda kulya omwana w'obuwala agamba abeera mpigi tabeera wala abeera mpigi yafuna omusajja ng'alina emyaka 24 teyafuna musajja yafuna mulenzi yafuna musajja ali mukulu yali mu myaka 34 oliko badde bufumbo ono omulala badde mmanyi nti nedda wemmanga mubukoleddeko okwo mu butwale nsaba bannange tuleme egobwa wano ekyo nkibabulya nnambwayo ekigambo obutebe wano kikulu nnyo nsaba wano muleme tugobesaawo buli youtube akolera wano bw'ofuna akatebe nnamukasa n'ennambwayo mwagala tugobya we twazze eri batugobayo ku biti mubuleka mu gadeni ku biti bataddeyo okuzindaalo di lwaki iti ate sistadi sisanga nze oli muntu wange nga weetuli yabadde yekka oba nga weetuli mbadde ndowooza nti obiwulidde kankunnyonnyole nze ng'omuntu ndi muntu mulungi nedda kasuku mwenna kasuku yayagala obba mmalako kasuku ye yakutandise kati ate bwe simugeyezaako anziza emabbali n'aganga bwe ndi wankwe oli muntu wange sisera nze wandabye mugu nabadde nkuwolereza nedda bambi agito mugamba amanyi okungulirayo javasi gwe nambwayo nedda bambi agito mugamba bannange muli bantu bansa bageya ayina aja angulira javasi olwo lugwero bayita bituli bingi sisita sibalinaako buzibu banna nambwayo obadde otiisizza nga ndowooza biri obiwulidde ati olwo lugwero bayita bituli bingi olwo bayita bituli bingi website olwo lwebayita website kali butimba kati kakyako keyayambalidde kaluwa ako okimanyi olugoye singa twayambalira mu bayika bakulaba wenna
Kwa chakula kibi. Nedda si kibi. Onda kaja kujja mu bikini. Bane mundeke mbereko n'omuntu. Nedda nawe toto nawe ogeya nnyo. Geya. Bako kyoyogera tunagenda mu mulamwa. Tolabye. Ndabye nnambwe ayo ng'anyumye. So agamba yafumbira omusajja yamufuna wa myaka 3 mwena nga ye wa myaka 23. Essaawa zino omusajja alina emyaka 42. Naye omuwala agamba omusajja alina ekisenge kyataggula. Buli mwana gwazaala afa. Naye ekisenge bwe yayagadde okiyingiramu okukiggula n'atya. Abuuza bannange ekisenge Zube ekisenge nkiggule oba ntambule ngende. Buli mukwano gwa musajja gwayogerako naye amugamba tosobola zaala ate atosobola vaawo awo kuba naawe wajja kutta. Ekisenge kyolaba kyataggula mwe muli ebintu bye bali awo mpigi. Omuwala agamba omusajja amusanga mu bbaala n'amuteekamu essente nga mpitirivu. Sebwe bulamu bwe baagala. Abuuza ekisenge akiggule oba agende. Ate nomukugenda atya kuba omusajja amuwa buli kimu. Emmotoka avuga za bbeeyi, omusajja amuwa buli kimu. Essimu ejja ku mulembe gyakwata. Banne baba balina zippate naye ekimuluma butazaala kuba kati akuza ayagala zaala. Akole adoption. Anti olago n'omulamwa guli nze kakati kyogera ebintu ebirimu amagezi. Kale tomanya nayo kyogera ebirimu amagezi ki? Gwampetegeera yange. Nagane akakamanyiro munnange. Nadda nawe bwolaba omulamwa agaguli gwa kintu kikulu. Teesa ng'omuntu alimu amagezi. Bw'obanga oguleta nga basituula. Daddy teesa kuba kati gwalimu amagezi. Omuwala bw'abanga ali maka ga omuntu ajja fiira wano. Daddy teesa. Kati bakuwulira. Kamala okulinda n'angamba okuti tugende. Naye akakasajja bannange. Naye olumbe lujja kakuba ekigo. Ayagala kejja wano akagumba olumbe lujja kakuba ekigo wiiki. Tukube eno. Mulako. Munnange kakati kiri nze ku lwange ndowooza nti omuwala bw'aba agamba nti ba tamujuza. Ba emmotoka buli gy'ayagala gy'avuga. Asimu ejja ku mulembe gyakwata. Bano beewaabwe balina kye baagala mikolo bagamba magundi kajje. Nina ngambe bamuzimbira ennyumba amakao gatunuzaako liiso limu n'oddeeri. Bw'otunuza abiri togalaba. Kakati nze siraba kijjayo muwala. Ate ku musajja akola ebyo byonna. Abaana bazaala be bafa. Ate wallahi Daddy soko owulire. Yaŋŋambye omwana aba aweza emyaka 6 ng'afa. Kakati kyabaakola kiri kimu. Ye tazaala abeere mu bulamu bwe bwakola ki? Abatazadde baana gye bali ku nsi. Kasite ekikulu nti obulamu bwe yali ayagala obulungi bwe yabukola ki? Yabutuukamu. Ate n'ekyokubiri aleme kubeera muntu ali so inquisitive kubuuza nti mu kisenge muno mulimu ki enju y'omusajja wagisanga yagizimba. Olina okumanya ekintu kimu bw'obeera nga n'omusajja nti mulimu ebintu bye yeerekerayo nga bibye nga ggwe mu nsawo yo muteekwa okubaamu ekintu nga Daddy kati jjukira obulamu bw'abaana bomanyi omwana okuweza emyaka 6 n'omanya agenda ffa. Abaana be kuba yangaza abaana tebasukka myaka 6 era abaana babeera ba musajja. Yakafiirwa abaana 4. Anti kakati ekyo kyabavaako amanyi nti nze wali okuzaalawo kwagaana. Anti kati abuuza ggula ekisenge oba afuluma. Ekisenga akyagaza kiki yakisiba? Kyekisenga akiveeko. Agenzeko ne mubasawo ne bamugamba bwaggula ekisenge ekyo. Omusajja asobola either y'okufa. Kati ye kyayagala ki? Omusajja gw'azaalamu abaana afe. Bw'aba ayagala kuzaala anobe. Anti omukunoba banne bamugambye nti omusajja alina ebyama by'omusajja. Omusajja ajja mumutta. Kati ku bibiri akole kimu. Kuba kati n'omukazi alimu ebyawongo. Nze ate kye mbadde ngamba nti omukazi kuzaala kw'abaavaako. Ekisenge ky'omusajja kyesonyiwe. Tabazadde. Ne bafa. Ky'omanya yawazaala ate bamubalira mu batazaala. Nikyo amasani. Alina amagezi. Wangambye sina magezi gasho. Muteese. Bwe munaawulira nga ntuuse ku mulamwa gwe nsobola oteesezaako munnangamba. Producer, gamba mukozi wo tukole. Tewawulidde producer agamba sina magezi? Abalina amagezi bateese. Kati gambe ki? Nti atoa ki? Ffe tufa ku myaka 6. Bani. Wangambye sina magezi yogera bya kito. Omukazi atuzaala tufa ku myaka 6.
Mwe muteese gula wakajiko olyo bafa bagwe ddalu mugende ku basawo. Bwe munamala omulaba munangamba. Ne producer gamba Kasani wallahi jine emyama gibera serious abantu bagala. Serious todda mugireta. Lwaki bwagireta ta downloadinga entegera nagituteekamu. Leka ntegere mu ntegera yange. Omuntu atambulira ku boda si entegera imwali nya taxi. Si yemwe yevuga. Tuleke banne tulina ebizibu. Nowe bigere naye aba mulala. Kakati wamanzi kimbadde. Koje kuloza mbusana unya akamwasima ina ddagala kumbe banjala. Mule mutuleke tulina ebizibu ebitumala. Bane byonna byaki. Totuka kantegeera nti nkugamba. Ojja kudda ogambe. Bambi sana muto kuba n'entondo. Nkuze. Atoka abamangu kyekizibu kyo. Totandika bya kisiru. Abamangu. Naye wano tuba tuzze kukolera abantu. Tukolera abantu. Owulira tuyagala kukolera abantu ng'olina entondo ng'ova mu program sani ng'ogenda. Tukolera abantu. Buli omwana amuvuma entondo. Omuntu omulala. Buli omwana amuvuma entondo. Nange wagambye nti n'entondo. Nange wagambye nti n'entondo. Kakati fena buli omwana onagenda omugambye entondo. Omudamu akibona aleeta. Funako wooterera. Naawe obadde olaba byateesa nga tebiri. Bw'otolowooza nti omusiru takola. Abantu bamanyira ze nkubulira. Omanye olieta ebizibu. Kakati no wuuyo. Kati obadde olwana na kimu kwogera. Kakati wuuyo. Kati mubiteese baba wawadi. Kale bonna mubatte mutta omusajja n'omukazi n'abaana abafa baba talenti muteesa. Nedda dadi. Wallahi nedda nze wallahi producer bino sigenda bisobolanga. Bive naffe tusobola okufuna atulawo n'akola. Ne bwogambe tusobola okufuna atule wange. Nawe ovaawo. Bakusiba osupagula mbu. Toyasaba bintu byaki. Ale producer yakweta mwadda. Lwa mutagamba. Mukwano gwe producer nawe yakwetamwa. Nawe yakweta. Wayonona end of your party. Ate wano. Kati yetamwa sabuka. Kaligoboli ku bantu. Yetamwa kapulogulamu kamwe. Wallahi leka tutese nawo mukazi. Chobola kafafa saundi tekagenda yo. Nebye muleta tebikola. Tebireta views. Newana. The producer yangu bile chiwe cheme tuogere sawa nya. Nyanga ba chano ya bajitwala lwa kuba kasabuka. Bulikasana bajikuwa strike lezifuka strike tebi nyuma. Kati okabira ki. Ono kumanyira mbusira magezi kogera mbintu bi. Amagezi olina. Nena watu omulama guno wallahi ng'omulama guli serious. Bera ng'omuntu omukulu otese. Producer azem. Sigenda kole watu bebanzifo. Agenda ali mukufa. Akuluwa. Yo mwatese kino kuyamba omukyala. Okeze mugambi ave ku kyakuzaala. Gotese. Abaana baleme kufa. Negamba nza akuza afuna abaana bakuza. Agende kusanyuba biziho muteri baana. Nedda nga lwaki omugamba ekintu ekyandi kyembuuza. Kale tofaayo tuteeseza nawe teesa. Tuwentegeerayo. Akole ki? Waffe yaffe yonna ogikomesa. Yaffe ogigobya akole ki? Agula oluggi. Wamagula oluggi. Omusajja wabagala olugula oluggi omusajja afa. Gula oluggi afe ebyongo byagenda. Omusajja okufa ate gw'oyagala okuzaalamu abaana. Lwaki gwe tovudde ku byakuzaala? Takyamwagala. Ani atakyayagala? Omukazi. Takyayagala musajja. Aveewo. Aveewo. Alimu ebyawongo by'omusajja. Kakati ate bwasigalawo. Agende ku poliisi asobola kola reference. Poliisi ewuliza dogo. Andi bagambe bw'avaayo amutta. Okyera bagenda fa byawongo. Bw'avaayo amutta. Omukazi yeye reporting. Agambe wenfiira. Ono yabanzise. Gundi. Okyegedde. Poliisi etali Baziko kama nti ne bw'avaayo nagenda n'azaala musajja omulala omwana ajja kufa. Naye kye ngamba kiri bwe kiti. Poliisi etali mu mukwano gw'abano nga gutandika. Lwaki ate ogenda omulope ki? Naye kibayi naffe tugenda kufa. Mwe nani? Tweyingiza mu musango guti twali. Mwe nani? Anti tutandise omukazi agenda bbira. Omukazi amajja agenda bbira. Bw'aba agenda bbira. Oyo musajja nze simutya. Nze leka. Nze simutya. Ndandika tekyemmanyi omukazi ayinza okufuna obuzibu kuba omusajja agenda alaba sitoole eno. Andi omusajja bw'alaba sitoole eno yajja kwekuba mu mutima agambe nti bantegedde. Oba agira banagira bazatta abaana b'abantu. Mpiji bamwogedde kazatta abaana b'abantu si oyo asoose. Yawasa agodda. Solo ogimanyi. Wallahi nange baŋŋambye yawasa agodda nga abawala be bafiira mu nnyumba. Bamumanyi mpiji yonna. Kati bwe kiba nga abawala babadde bafiira mu nnyumba basooke balipootinga omusajja nti omusajja ono tasse baana b'abandi bawasa. Tebalina bukakafu. Tebalina bukakafu. Nedda bagenda ku poliisi nga beemulugunya nti tulina kye tutategeera. Omusajja oyo buli bw'awasa omukazi wayitawo ebbanga tono omukazi n'afiira awaka kakati waliwo buli mwana gwazaala afa kati tulabe poliisi y'amagezi genda akola ki? Poliisi teziyingiramu. Nedda. Myaka 6. Omwana afa wa myaka 6. Omwana afiiridde awaka kati omukazi balete postmortem
bakole postmortem anti bagamba ki ekissa abaana abo tewaba kibase bavunaana omusajja bamubuuze nti ssebo abaana babadde wano nga tewali kibase bonna babakyu anti kati abaana emirundi egisinga omwana bwana bwazaalibwa batera gamba nti omwana wa muki kuba omuwala yaŋŋambye omwana waabwe asembyeyo okufa yali ali mu kuzannya n'agwa kabalaza bagenda omuddusaddusaako mu ddwaliro ng'afudde naye bamwetoolodde omusajja we baamukubira yagamba bugambi nga kitalo mugire tugende tuziike n'asindika ab'emmere biki byonna olumbe lwali lw'amaanyi omukazi akole bw'ati omukazi kati akitegedde akwateyo bukadde ng'ebya afune gwabwola sente leme kugamba mbu omusajja agenda fane sente agula akajja omusajja affe abanje ebitaano atandika obulamu kati kyekisinga abiterese nnyina sikuteresa awole afune gwawola shamimu babikuteresa anti ayinza okuddayo mu banka akati mugamba abijeyo abikuterese omusajja bwafane bikubulako nebifumuuka omusajja olufudde esente zibakuteresa ayina ziwolanga banka awole ebintu ebiyimiridde oba nze kyembadde ngamba omusajja mubaka bitaano mbwagwa bw'atayitamu ate omusajja bw'aba afudde mubaka tayiseemu ate abanjani nze kyembadde ngamba akwate ssente ezo azimbemu apartment zijja yiika apartment enyumba ejjagiyinga emotoka ejjagiyinga kale gula poloti laba obeera n'asengukawo era bajja kufeera bagamba oguza empewo nedda buli kimu omala kikebeera omusajja ajja fuumuuka ani bwagula akajjaako nga tanneetegeka bulungi akikole ng'emyaka eja baba wagula poloti ekule agitunde abenga omukazi anoba nga wanobadde emyaka 3 naye nga wooli awaka eyo sitole kati nzolaba kyenjirabamu omuwala yennyini ali mu kutya atyaki anti alabyeko kati tebamunyumiza bunyumiza nti naye yennyini abyerabiddeko yeerabiddeko ku baana kakati nze kyembadde gamba kibadde kimu bannayiba bonna kati batandise okwogera bagamba waliwo ekitta abaana baawo omusajja yagula ebintu anti bw'aba yabigula ebintu biri omukazi banyumirizaako abagamba kubanza yanga Zubeda ebintu biri mu kisenge ekyo kyataggula yayagala kumanya omwana yali mu 7 sidde omwana yali alatete abasumba babawe sala tejja kukola wabanga waliwo ekisenge ekyo omwana ngamba ali iga nnyo okola ki okumanya ki ekiri mu kisenge ekyo agulewo amagazi getumwa tagaagala wabula ali iga kumanya kiri muli kuba yagamba yandiyagadde okumanya ki ekituga abaana be anti alowooza nakisanga mulinga kiyimiridde kimuliize kati nno kijja kutugaye kijja kutugaye ekikutuga abana kiri muli ate mujjo oyagala okugula muno yasaba omusajja basenke bave mu makaage omusajja tasobola kukkiriza amakage yazimba ate agenda apangise kati nze mbadde amagezi gemukazi yamugambe lwanyigamu n'agamba Range Rover empya nga bagireeta anti kati omukazi ayagala ki abakazi obutasiima ayagala ki maama agambye ennyumba yeetaaga ekyusibwe kino wallahi muno bagikyusisawo naye nga tanobye yakafisa abana bameka tolaba nti omukazi ali muvuga abaana be ali muvuga abaana b'essimu zonna zakwata abaana be yakitegeera bambi teyamanya yalaba musajja amufugirira ssente yamujja mu tosobola kuŋŋamba mbu osofiisa omwana we asooka n'ofuira owokubiri n'ofiisa owokubiri owokusatu nga tonnategeera maama nanti bwe yategeera n'anyumizaako be yanyumiza ne batandika okukola enki empenda kyova olaba n'ewange yatuuse nedako kuba bamugamba ku wakusatu n'aleeta owokuna n'afuna kati agenda kuddamu afuna owokutaano nina kyembuuza batambudde ku basawo naye nina kyembuuza omukazi oyo banaye kujjako obutasiima gwe bawa buli kimu bwe baba bakyusiza maama w'enju nga bamuzimbira empya ne bamuteeramu na buli kimu ne Range Rover bazikuwa olowoozaako ku ngeri abaana bo gye bafaamu bw'aba yabirowooza taddamu okusaba Range Rover bassa ekyo alekerawo okuzaala abeere n'abaana be munda omwana owokuna ono yeekyaye ng'ayagala kgenda omusajja n'amugamba saba buli kyoyagala naye togenda fuluma wano n'akisaba n'ekirala kumpeereza message kakati nze ampite tugende nze njogere n'ekirala kiri bwe kiti ogenda mugamba omusajja amugamba naye gwe ekikusisa abaana b'omukazi bazaala kiki omuntu yenna omulogo bw'omwatulira ebintu byate bikyakola nze muŋŋambe tugende kola booti omukyalo oyo kyalina okumanya abantu famire ye bakwatagana alabirire bulungi nnyo abaana babaganda be bonna yekyo famire kyebemwagalako omusajja nze busobolokera ku makya nentunda ensigo zange zonneeza ze biliyoni zange mmeka simanyi kuba sizitundangako
Hareka bulijjo tusiba wano tugamba tugera tundako ensigo emwe. Nanti olwokuba situunda nga simanyi bbeeyi yaazo. Kale ze bilioni zo nga 4. Ensigo emwe eri ku bilioni. Kati yeeyo badde ofiirirwa bilioni. Alogo bawa 15. Babbi abawa. Gwe nina kyembuzi. Ne bagamba ensigo erimu ssente. Kati awo yeeyo kogituddeko badde. Asi zino. Zino. Kidini. Si testicles. Balira mu gundizo mu bilioni yemu awo. Bilioni emwe ensigo zombi. Zombi siziwaayo. Nikati gwe zikuyamba. Kati olaba katuzibadde gamba. Gwe ziyamba. Kati kagambe ekintu kimu. Olaba bw'otunda ensigo zo. N'okufuna omukyala. Era omukyala bakimanyi togenda kuzaala. Ensigira. N'omwagalira abaana b'abaganda be, n'obalabira n'obateeka mu guledi. Ate awo n'omusajja atakufaako ne bw'oyenda. Bamanyi toozaali. Kakati. Naye nze nina kyembadde njala okubuuza. Afuna oweewa bbali era naye tamuzaala. Anti kye twagala ommanya. Ng'ayenza omukazi. Ani nze kyembadde ngamba. Nze ajja kufa. Omukazi anti bw'aba yazadde. Kiri bwe kiti. Kiri bwe kiti ekiriwo. N'abaana gye baawongayo. Baawongayo n'abaana ya mukazi. Omusajja ne bw'alifa. Ekyo ekintu kyansikira no. Ekyo. Agenda kuzaala bwakiri ono omukazi bw'alifa. Kirikwata ku muganda wa mugundi. Omukazi agenda sigala mu ssente ye. Ate n'abaana ey'ekika. N'abaana ey'ekika. Omusajja n'ageza afa kati. Ye omukazi agenda sigala mu maali ya musajja. Emaali yizo sigalawo. Ne kikwata omu ku babba b'abaganda be. Nkubuulira bina byasi. Babba b'abaganda baba bayingiriramu wa maddadi. Anti kati ebyo byateeka ssente ye byateeka ssente gye bisimba ssente eyo gyazitwala maama abadde ayagala enju n'akyusa endala ne nnyina kiyinza okumugira kati maama bayizo baba akamuyingiza kalina bwe bati naye mukuba naye kati tukitwale nti omukazi kyaba akola ebyokuzaala abyesonyiwa amanye nti baba yakola vasectomy yeyagale yakola vasectomy ennyonyi agifuula akagaali essanyu eryalite kasitali neddala alifuna eryobuzadde lyo lyaba kyayagala akirya ate n'omukazi abeere muntu asiima omuntu Range Rover nejja Prado nejja maama ennyumba empya nejja abaana b'amaganda bange bonna bonna babagobye nti bank slip zino ndizizino omuntu akolera ebirungi ebisokanga abimukola nga yaga musajja yekyawe oba amugambe nti onsabiriza nnyo naye omusajja naye buli kyewamusaba ne bwamugamba nti nno bagundi Zubeda alina birthday ayagala sente meka kati nze ku Hijab Nation yankubidde Zubeda sina kya kukolera naye kati kanguleyo tebo n'agula tebo zo banya mugambe tavaayo abeere muntu asiima tavaayo naye anti kyenkugamba sente azirina naye kyeyaŋŋambye si musanyufu ekyabulamu bwalaba buli mu matiga obwengeri ki omusajja amwagala bw'atyo ate nekyalina okumanya kiri kimu tibagenda tubajjamu mbaawo ffe ewaabwe teri bijja ewaabwe waba abawala kati Zube kagamba tewali akyagala kulaba mwana wange afa kati anti okwewala ebyo tovaayo ate tozaala wulya Zube kagamba ekintu kimu Zube wulira omwana olyesonyiwa togamba teriyo batalina baana nga tebagagga kati waliwo ababalina ng'ababadde bava okulambula kati abo babadde bava kulambula kati bo bakole Zube kati kagamba ekintu kimu ate kati omulamu gwe tuliko abakazi bangi basirikidde ebintu ebyo omanye ebiri mu maka g'abantu nga ye nno bamukwata ne bakwatako ne ku baganda be nga bonna ng'abawala nga basatu mu famire nga tebazaala okisegeera kati gwe nno oyo abifunye ku musajja ng'ate omusajja alina kyamuwa naye basenga b'abantu bakola abaana baabwe ebintu abaana nga tamuwadde kitamuwadde kye naye nga enkoko y'omuko senga kye yankola n'ogenda omwana n'abula agambe tagenda omwana n'abula obisegedde nze no kakati nze nkubula omuntu nuwajja kuluma enkwawa olungule kyokka on a serious note banaye mukole ku background ku bantu bemugenda banaye okubeera nga mwegatta ate onaamanya abaana ab'obuwala babataddemu ebyawongo abasajja bajja ne babeeyambuliriramu babayonsa enfudu ne bakola biki ebyo byonna n'okwagala okufuna gwe osanga omusajja omukulu bannange nga tawasanga tazaalangako ng'ali mu myaka emiyitiri kati muzeeyo omanye omwana asobola okusanga nga toyina mwana ŋŋamba toyina mwana toyina mukazi n'agamba nkimaza nti mmwe musikirira mugira ebinnyo musiriikirizaaga nnyo talina mukazi talina mwana omusajja yenna nga atuuka mu myaka 35 nga talina mwana aba yeetaaga kwekendereza gwe nno kati olina bwonyigiriza
ng'ate n'agamba alina ssente ng'oli bulungi omusajja ayinza okuba bulungi nga alina amaka alina ki nga talina muntu gw'alina oba oyolekedde ekyo ogenda kwagala kugula kisenge kya musajja ojja kubanga oyagala kugula kisenge kya musajja ekikugula ekisenge kireka abeere mu bulamu ne maama we ajja kufa kati agamba ekintu kimu anti wulira bw'anaggulawo n'alaba ekyo ekintu kyalabye kigenda bba kiyingidde kati olunyiriri olwo kijja kuyingira famire yonna sinakindi okuyingira ye kasa kimuyingira kiti jukira kati wali kikozesa musajja kiyinza okuba nga waggula waafa kiyingirira wali kiri ku musajja enkwaso z'omusajja anti wulira ye kati kiri mu musajja kati bw'anaakirabako jukira ebintu tebyagala kati bw'okiraba oba okitegedde ekiba kidirira ogenda okimanyi kati essanyu lyoyo kwambala buli gw'onaatunula nga mu maaso bw'oti essanyu lyoyo omwala olimanyi ng'ovudde kuli abaana maama we nga kibaka maama nga kimunyiga ennyindo nati nze ngamba bwaggulawo n'asaba asaba ki nemu gwolowooza nti kati awo waali tebasabangako nga bwe yasaba ddi nga bakireeta yabisangayo busanga kagambe kintu ki abaana b'obuwala balaba babakozeseza ebintu abula nze wallahi natidde byotamanyi kakati gwe kuba kafaananyi kale kojja kati oyo ssente ne bwasaba ekintu bakimuwa ne kuba kafaananyi bana abaana be batwala ebweru n'agenda ozuuka ng'ensigo ye teriimu emu nga bagitwalidde ng'ate tebamuwadde wadde omutwalo ne passport bagimuggye ng'ate yetalikamu ne ssente ze zamutwala ebweru gwe tonalabako yagira wano yagamba yaziwaayo ne bagamba mbu ate zibadde mbi nga bamaze okumugyamu ensigo ne bamugamba yabadde mbi eyo tesasulwa ng'ate bagenda okutandika okugikugjamu bamala kwekebejja nti namu naye olw'okuba bali tebagala musasula kati abo nabo gye bali naye buli kimu ensi yonna yonna abantu kuzaala kukola ki bakolerera kuba bulungi kati oba tazadde naye kasita abaana obulamu wajja kubeera mu bulungi nnyina bw'ayagalira ekintu bw'ayagala nti ngendako Germany kuwumula agenda tujja kuwumulira Jamaica n'agenda atali mulwadde wa kansa njagala genda Seattle n'agenda njagala genda wa kansa nti bamuwadde emyezi 2 agume kasita tebagenda muyisa mu manju azaddeko bajja mukolera olumbe oyo ye tebayinza gamba mbu teyazaala era nze amagezi ge muwa gali gamu yeesonyiwa ekiyitibwa ekisenge ky'omusajja waliwo n'okugamba nti okukiggula laddu nekkubirawo kati kambuze ate ye omukazi singa ampozi kisoboka okukola ki bafune bamuyita batya abetikkira omwana ku ssente z'alina agenda bamugyeko enkwanso afune n'akasajjasajja kaafuna akagambe nti omanyi yejeso baagala nkwanso ze sane waali bateeke ku peroolo medi waali ate oyo medi waali nnyo medi waali olaba ni medi aba ali mu kintu anti nebikulidde muwumbu ndala medi aba ali mu kintu ositegeera naye anti ate omusajja omukazi waliwo omwana oli okukayanira omwana aliwa oli omusajja gwe bajjeeko tukubaako atuyita nedda noli omusajja bamugyako bujjankwaso nebazikuba ono omukyala agenda okukuza ne bamukuba n'eggi ly'omukyala omusajja oli ayinza omusajja ajja okujja agambe nti ssebo bano abaana gwe musaayi gwawaayo okumulaba nga ali lubuto omukazi wawaka si wawaka bwofuna anti ŋŋamba omukazi omusajja bw'oba olina bimuteekamu ate kati kuba ye bali abaana gwe musaayi kwatambulira obugagga bwe kwe buli tolina bimuteekamu otya tebalina muggyako mazzi kyeggamba tafuna ku bbaawe kuba gambye yamukoowa okitegera afunayo akasajjasajja ke yeegomba ebbali kasane ajje bazijemu enkwanso oba bampewo ne bw'atakeegomba kasita kuba ndi kugenda kuzaala kasale bange ejjiirye ligenda balikwanaga n'omuntu omulala bajjemu omwana oyo omwana wali okavuga ezihaliya kuno nga ne mama we tamumanyi ntamwesembereza alimuzaalirawa bamukuzanga bulaba omulangira omusajja nti kalaba mukazi we nga kuba yalirowooza nti olw'okubanga bulijjo babeera naye yafunye olubuto nti lukuze yazadde ng'ekintu lwakyo kyagala mukazi omwana ali muwumbu y'oli kakati alimukkiriza okubeera waka nga ate tagenda mbeera waka kiri bwe kiti oli omukyala gwe tuli mukwogerako omwana omukazi okufuna olubuto ono omukazi gwe tuwogerako bw'alibanga nga maama w'omuwala atwala omwana nga alisinziirawo okuba n'olubuto n'okuzaala babatereka buteresi n'akuza olubuto lwo omwana bwe bamuzaalira bwe bamutwalira bwetisi
Okatege nyini mwana amutwala nzo lumalo zala. No mwana simukuba ko liso. Kakati mwana tomukuba ko liso. aga magezi tugawani. Muwala. Kati anti kyenkugambye ekyo nti omukazi bwana tunyonyola mukazi. Danze kiriwe kyetunyonyola kino kojja. Kojja oli omukyala gwe tugamba. Bwafuna Zubeda ngono. Osegira. Bagana mujja mu jiba liteke bali kuwe ngono. Kati ejiri oli omukyala liba lyetaaga amazzi ga musajja. Afuneyo omusajja tugeze nga Sani obaka gatto amuteeke n'ono. Sani bakujjako ne bateeka. Oshegedde kati ntandika okuza omwana nga nkimanyi tukuza mwana mwana wa okuzaala era mudwaliro kazaala ali bwati mukano gwange yazadde najja mu ddwaliro najja n'agula buli kimu n'amugamba mugulire emmotoka ye bamuggyako wali ne bamumuza ku maama ne bamugamba gwe gende ewammwe n'afuna bondi ya maama n'omwana gwe biba biwedde gwe kati azadde bwazadde ate tukwagaza bwazadde kye bakuwa balansiwo yakwebaka mu kifuba n'ofuna bondi ya balansi ono omuwala akaba tayagala oli ategeere maama we naye abawaawo ng'atwala mwana wa maama bamutikkirawo ng'amutwala Sweden maama nga jajjalabirira mwana akanyagamba maama namusindika Sweden buyambi tulina ogamba ono omusajja yenyini maama abadde ayagala kutravulingako mufunire gundi Tobokola. Lwakwesajja kiyinza obba kyebuusa banna. Ate? Kiyinza obba kyebuusa. Kati mwana muwala amagezi geego. Amagezi geego. Tobokola. Nyatira amagezi tugamweredde mu kamera era omusajja agenda laba akatambi. Ate fe tukolera bantu. Fe tukolera bantu. Tuba tuyita musirikira audio. Tubiteekayo. Ali kati omusajja wanaawulira nga omukazi amusaba sente zisuka miliyoni 10. Ajaga tugende Sweden. Tugende Sweden nga bwe wali otegese. Atandika nnoonya nnyina. Alabo bamamayi naye muzukulu gwala. Naye kasa muntu mukulu ge tumuwaddeko asobola okuwozaamu abayoza ajjemu kyalowooza nti kyekinaakola ki kyekinamuyamba naye nga mu byonna twandyagadde nnyo bambi omukyalo oyo afune okuba nti afuna obulamu obulungi ate twandyagadde naye abeereko n'omwana so nga ate n'omusajja munnange naawe abaana bamuwala abafa buli kadde lwaki tomutaasa tubuulire kyewateeka mu sitoowa naye tukitya buti tubuulire bwe ffe tuyite nga bwe lwagamba sabuka mujja mu kirabe tukirabe tugulewo ani kolo sijja kuba sikyakolera sabuka onaaba okolera ki tugenda bwe tukiraba tukinyonyola omwana ow'obuwala nze newe sikyala so akyala naye gwe atatyenda namuyisajja mu hijabu nation ani omukyala ajje just yawumuze ku birowoozo tugere ku food parties so bannaye katubeebaze mwebale kubeerako musiibe bulungi mweraba naye temwerabira Shamim Mayanja Films bannaye go there subscribe mujja kitegeera bannaye mulabe ku Sofia nga mukima subscription zamwe muzirata gye tuba tuzi mulabe ku Sofia producer atwegezaamu tutta nti eno naaba akola eno ya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed.